Ninasanya okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka gy'ali era alamula Obuganda. Akawungezi k'eggulo nayogeddeko ne Beene ku ssimu. Era Beene musanyufu nnyo okulaba ng'emirimu gy'Obwakabaka gitambula, era yantumye okubategeeza nti musanyufu olw'obumalirivu obutusobosezza okulaba ng'enteekateeka z'Obwakabaka zigenda mu maaso. Akawungezi k'eggulo ku ssaawa 12. Ssaabasajja Kabaka era musanyufu olw'okuba nti abantu ba Buganda tebakkiriza kutwalirizibwa bannakigwanyizi. Bannakigwanyizi abaagala okukozesa obukosefu bwa Beene ng'akaggi bwe baagala okuyita okutuuka ku biruubirirwa byabwe. Tulina bannakigwanyizi balowooza nti embeera ya Kabaka ke kaggi mwe banaayita babeeko bye baggusa. Bwe balaba Ssaabasajja ng'ali kuno nga bagamba Katikkiro Kabaka mutwala ajjanjabwe. Ssaabasajja bw'agenda okujjanjabwa nga bagamba Katikkiro Kabaka omukwese muleete. Ndowooza obwannakigwanyizi mubufuna. Buli budde babeerako kye bayiiya. Waliwo ne lwe baabika Omutanda ng'agenze wano Kenya, ate enkeera ne babulaba ne Pulezidenti Uhuru. Tebalina na nsonyi. Wandibadde ogamba nti kwolwo bandyetonze ba ne basirikira ddala. Bwe bavaawo nti ali mu buwambe, ate bw'atabeera mu buwambe nti awo waali bamukuumiddewo tayeyagalidde. Kabaka babadde bamuyita bano abaana ab'oku nguudo. Omanyi omwana ow'oku nguudo akamotoka kajja akasite kanso ne kabayoola ne babatwala baba batwala kampiringisa ani amanyi. Naye olaba n'omuntu wa bulijjo ono juzi wano omuntu bamukwatidde ku kisaawe, omuntu atamanyiddwa na kumanyibwa. Kabaka bamuyita mwana wa ku luguudo. Abakola bino balowooza nti Abaganda bajja kwekyawa olwo beegugunge bo batuuke ne ku bye baagala. Zimusanze akozesa Kabaka ng'akapiira. Zimusanze akozesa Kabaka ng'akapiira. Abantu bano mubamanyi, kambabuulire nga mukulu wammwe mubeegendereze, si balungi. Oweekitiibwa Sipiika tuzze wano lwa nsonga enkulu yambalirira. Mbeebaza obuweereza bwonna bwe mutuusa ku bantu mu biti byammwe eby'enjawulo. Nange neegatta kumukubiriza okukulisa abaliko ebirungi bye bafunye ate n'okusaasira abafunye obugubi. Ssebo Oweekitiibwa Sipiika, nzikiriza njozoyoze bannabuluuli olw'okuwangula omupiira ogwagguddewo ne Bulemeezi. Kimbugwe sinnamulaba, twabadde naye mu Kosovo, ekisaawe bakiyita Kosovo eky'Ebulemeezi, era kangaawo yabadde mwerufu bulungi nakkiriza nti bamuwangudde mwalaali. Naye omupiira gitandika butandisi, n'olwekyo katulinde ebinaddako.
naye nga nkulisa mwenna abaabaddeyo mbeebaza okujja era twagala emipiira egyo gigende bulungi era giggwe bulungi. Bagenda n'otuyitira mu enteekateeka nnamutaayiika kubanga baagitwanjulira mu March ow'omwaka guno enteekateeka nnamutaayiika 2023-2028 era mu nteekateeka eyo mwe twawumbirawumbira emirimu gigenda okusoosowazibwa mu myaka 5 egiddako omuli okunyikiza ebyobulimi emmwanyi ndowooza ewammwe mu bitundu gye mukiikirira abantu bazirimye. Tulina ekizibu kimu ku mmwanyi kye mbasaba mukubiriza abantu eyo yonna gye muli. Ssaba Oweekitiibwa Sipiika abafunye ssente zigenda okuwera ssaawa 6 nga batandise okunywa omwenge. Omuntu olutunda emmwanyi ssaawa 6 nga batandika okunywa omwenge. Ate bwe butandika okuwungeera mbu ne banneeko nali siwulirangako bantu be bayita banneeko. Omubaka w'olukiiko eyamuŋŋamba okuva Ssingo baaliwa banneekolera gyange. Ate omwenge bitambulira wamu ne banneeko. Nkubiriza abantu ba Buganda bongere okulima emmwanyi naye beegendereza omwenge. Kabaka tayagala nga mufune ssente mugende mufuke batamiivu. Kabaka ayagala mufune ssente muweerere abaana muzimbe amayumba. Lwaki onywa omwenge tonateeka bujjo mu lujjaalu? Wafunye obukadde 30 mu lujja waliwo enfuufu biki? Leka kunywa omwenge bwotyo bwe buzibu bwe tulina ku mmwanyi. N'obwamalaaya siriimu ajja kubatta. Mwalabye Mwankole siriimu bwe yeeyongedde. Awo nno tube beegendereza.